nange muvuma abantu nga mwegendereza. Nze ntuuse ewa Bugingo. Makula nampa enkoko. Nensooka mu lugalo bwendi ne ngamba ono supu taba magima. Makula ayinza okubaamu akanjagala. Wavuma nnyo Makula. Ugali gye nayisa Makula. Angabudde ekyemisana. Makula nzaani gwabuuziza nga afukamidde wali ne Kayanja entalo nsiga zaaki. Singa Makula ankubire eno. Akubuuziza nga afukamidde Makula yennyini. Ne yeeyala. Nvudde ku bantu. Kaliri na lona kyalo wa Bobi Wine. Ngenda kusezibwa. Kola ki? Kweyambulula binna byonna ebibi bye nakola abantu. Kweyambulula abantu. Makula yeeyaze. Ngenzo olaba ndeetedde enkoko. Akatooke wali ataddeko ne buno buwuwo. Afumba mu nfumba eri eyedda. Ase yedda y'Abaganda yennyini. Anti bwe buwuwo. Nengamba bama alese magima nsoose nga mu lugalo nti. Akujjukiza be wamuvuma batabikujjukizaako. Mwana twandeetedde n'abantu bambuuzeekaawo. Tayina taabu Makula twavumanga wa bwereere. Muno mwenkubira oluseke nene ngamba mutandika nti omukazi gwe nayisaamu eggaali. Era kabaata twetondera abantu. Tokubye luseke. Taata bwanzadde naye ng'ate maama namusobya. Tokubye luseke wa Bugingo. Tokubye luseke wa Bugingo. Musajja alina wano ekiwundu kimeremenyanga tutera okubaako kapooka eri. Kimeremenyanga eggodo. Nonyeza we musabire mugayo ndi muzeyi ndi bubi. Nezireeta ebintu sizirina nga sirabawo. Nalyo se nesigenda nze manya abalokole baba ne ssente kimu eky'ekkumi. Ali mbizibu. Pastor ali bizibu naye atugabudde. Kasolidde. Bangambe Junior akunoonya wamukoze eki? Aluwa. Junior Tamale. Tamale nga noonyeza nze ndi kirasi za Tamale ndi ne Bugingo ngonyumya Junior. Nile Bugingo Junior lwaki yagala Bugingo? Bugingo omulabyeko otuuseeyo. Bugingo mutuuseeyo naye biwundu abirina. Kati Tamale Junior alina buzibu ki n'oyo omusajja? Gwe omusajja omulabyeko live. Tamale mirundi bambi. Alina obuzibu bumu nti ayagala nnyo kabampaana, ayagala nnyo media. Naye mu nsi eno internet tetwemazaamu nze navuma Bugingo. Nali simenti bujja kukeera n'enkya mwetaage. Musisinkane. Calvin wavuma Bugingo nange ne nzikiriza nti ovuma. Nze navuma Bugingo. Era ne Bugingo ayogedde. N'agamba bannamawulire ne babbuloga bonna abagenda babisaasaanya nti tebankuba masasi nti amasasi teganjo kya mugongo. Lwaki tebajja wano nembawo evidence? Lwaki tebajja wano nembeeyambulira? Waliwo yali azzeeko wano nti nedda. Gwe bwoze yanvuma nkugobyewo nti nedda. Okitegedde? Akasajja nenkavaako ate akasajja katuufu kalina obusungu. Era kankuutidde nnyo ka Bugingo nve ku bantu. Pastor ngambye neesonyiwa abantu. Nkulabye basabira bubi babakube nabo ku ssasi n'agamba nedda. Ekyo nedda akyogeredde mu kamera. Anti kye ngamba akyogeredde mu kamera n'akugaana osabira abantu obubi. Naye eri yangambye va ku bantu. Olaba omusawo emulago yankuba ekifaananyi. Ekiraga kanula. Ng'ate yeyanjoza ebiwundu mu mugongo n'ekifaananyi ky'ebiwundu mu mugongo yali akiyina naye teyakita. N'agamba oyo omusawo takuwa obutuwa. Kale oyo omusawo balina ky'omugoba mu ddwaliro. Ye akyayiriyo. Soyinza kumanya. Naye omusawo akulongoosezza ebiwundu by'amasasi mu mugongo. Bw'ate ekifaananyi ky'obugere. Oba ekyakkanula we yasoose okuggyako omusaayi balabe blood group. Oyo naye abawa bulabe mu ddwaliro lyaffe Mulago. Simanyi nti anaasigalawo oyo. Bayinza kuba bamukutte. Kakasiza era n'angamba mbagambe kuba kati nze mwogezi we ku mikutu gino gimugatta bantu. Okitegedde? Gwe mwogezi wa pastor mu social media.
Gwe mwogezi wa Pastor Bujingo ku social media. Eri abagwagwa muri mu kirasi ze sogera nazo. Abagwagwa bonna abankwasiza. Ngani nani? Baputopu boss. Aumaru Kisekka. Nangamba nayo kabatera bwaba yewunza naye mukwasiza. Buli ayogere byekigwagwa. Nze mwogezi wa Pastor eri abagwagwa. Asogera eri bantu balamu. Okulembera bagwagwa. Nze mwogezi wa Pastor eri abagwagwa. Kubata ajja kusobola bawe mulanze mugambye bano betaaga kuwemula. Chota sobola. Era ulide kye mugambye awo ne muga Pastor ekinyanna ku kijini ampalo. Mpulide ogaba musajja omwogedde okunya wakati w'omusumba ninga kikyono cyane. Kati ze Kayanja mpito w'omuzannyo Pastor mugambye ekinyannaku. Okubyewe eggambo ly'okunya ne ngamba nkubyewe eggambo ery'okunya ne mbuga kati yenze Kayanja byo byonna byobadde olimu. Nga n'engalo zikutte tozita omusajja ayagala engalo ozite zimulumba naye nga ggwe ozinyweza. Naye mbuga ekinyannaku. Sooka okutabe buti abantu balabe engalo zenjogerako. Engalo ziwezeza tozita. Yegwe olaba Kayanja yakutte omukulu takutte mu ngalo. Pastor de sawe na kyalooza ku kinyannaku kye mugambye. Oyogedde ekinyannaku nenga omwana eggambo aligyewa lino maaso g'omusumba. Nkubye omusumba eggambo. Era simanyi oba Katonda anaakeera mbabudde emimwa. Katonda ayinza okumbabula emimwa kuba eggambo lyenkubye omusumba. Ekinyannaku abadde takimanyi. Takiwuliranga nako nkulidde. Takiwuliranga nako. Nengamba Kayanja atukoza atya. Bwe tuvudde mu kamera mbuuziza naye ekinyannaku kino kyekyani. Ne muga kiri okwo ku internet tekirina matu. Kya mutwe gukiringa omupiira kiri ttake. Tebayita ekinyannaku. Ne muga Pastor sabira nnyo ekinyannaku. So Kayanja ekinyannaku muntu Monyonyodde Pastor. Nti alina ttake. Ne mbuga ekinyannaku ali ttake awo. Naye aginiya mpalo. Leero bw'aginiya eno enkya bw'aginiya eno. Bamuyita kinyannaku. Bakinyannaku bali kuno bayitirivu.